Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nkulamusizza. Njogerako ne Lineti. Yesebo. Kale ojja kunnyongerako ku ddoboozi ono Kadimaana Mayanja ne Kaboggoza. Mukulu Kadima Sijja kyasebo. Nsiibye bulungi osiibye otya? Amazima gali nti nze siri bulungi. Toli bulungi. Kiki? Nako nnuma ku mutima. Simanyi bwe nnyinza kuginnyonnyola eri muntu n'antegeera. Ndi kubonaabona mpita mu mbeera gye nali sisuubira. Nava ewaka olw'embeera emu oba endala. Paka wange yali ayagala kunfumbiza. Mu myaka 25 gye nnina. Olina emyaka 25? Wave wakati atayagala kufumbiza. Ayagala kufumbiza. Musajja mukulu muzeeyi alina olubuto nga sirina okuntandikira. Era gwe nga teweesiimidde. Ali simwagala sinatuusa kufumbirwa. Okay, njagala tukwate mpola. Lineti kakati ngambye olina emyaka 25 taata ayagala okufumbirwa omusajja gwakuleetedde gwe toyinayo muntu. Nze sirinaayo muntu, nze sinatuusa bya kufumbirwa ssaawa eno. Sibyagala essaawa eno. I want to be home. Njagala kubeera waka na taata wange kozi buli kimu akirina. Okola tokola? Sikola kyenkoza nga taata wange ssente azirina. Buli kimu ewaka weekiri. Buli kimu ewaka weekiri. We have everything at home. Simba nkola. Maama wo gyali? Mami wange yafa. Nkuze ne dadi yekka. Nkuze ne dadi yekka. Okay, kati oliwa? Najja newa mukwano gwange gwembeera naye yankooye. Kataata yagoba kiki? Dadi teyangoba naye nze kasa yaleeta omusajja nze nenzirukawo ewaka nga saagala bya kufumbirwa. Kozi ishu yali yawoza nti fumbirwa sinatuuka kufumbirwa. Naye Lineti, wange taata wayinza okuba akwagaliza ekisinga kyova olaba gamba ofumbirwe. Andeke neesalirawo omukwano guba mutima nakwagala. Sinabeera ready. Njagala mbeere nga ndi ready mugambe kati njagala fumbirwa. Musajja kumpi ali myaka 5 mbe nga nakamufumbirwa afe. Wanege nti agenda kufa. Ali myaka egifa. Tokyogera ekyo mwana wange nti ali myaka egifa. Emyaka egifa baateeka bwemeka. Kale, okay, taata oyani? Ye Mr. Segujja. Kakati njogerereko naye. Oyagala tumugambe ki exactly kiki oyagala? Saagala kufumbirwa, njagala kubeera waka. I'm not ready okubeera mbufumbo naye atuzikirize nkomewo waka. Kati yagganye waka oba gwe wadduse bibi ayinza okuba nga teyaggobye waka? Yangobyeyo naye nze naddukayo kati ate nti okuddayo ntandika ento mugamba nti ate nkomyewo. Njagala nzirayo ng'akimanyi nti nkomyewo naye sigenda kufumbirwa. Lwaki tozzeeyo buzzi n'oddayo n'omufeesinga? Dadi mukambwemu akuba ebyeddala. Kakati taata wo ngenda mulumbagana naye nga siri nzekka ngenda naawe saagala oveeko ku ssimu twogeremu naye. Saagala oveeko ku ssimu njagala obeerewo tusobole okwogera naye kuba kati kyewakola n'odduka kyekisooka okuba ekibi. Naye ti naye musobye okufumbiza omwana atannayagala. Atannayagala naye kale katovaako. Kale. Hello? Mwami Segujja. Wangi sebo. Sebo nkulamusiza. Kale sebo nange nkulamusiza. Yes, kati bampita Kadima sebo. Kadima oba owaawa? Nkubidde okuva ku beat wano sebo ku radio. Sebo. Ensonga enkubiza essimu ya muwalawo Lineti. Abadde atya? Lineti atugambye nti yavaawo wakaawo olw'ensonga z'okumugamba okufumbirwa wali oleese omusajja kale n'avaawo n'atambula n'agenda. Ensonga esinza tukubisa essimu okukwegayirira kwetonda nga yeemenye omusonyiwe ebyatuukawo naye ng'atugambye twogereko naawe nti talinayagala kufumbirwa ye nga ye ate akyayagala okubeerawo kuba atugambye nti maama we yafa gw'omukuzizza obadde naye kugamba nga buli kimu alaga nti akisiima naye nga kino ekyokufumbirwa kyatanneetaaga. Omuyita otya kuba nze wane wange yadduka buddusi n'agenda.
kati eyo aliwani aliwako jjawe omuyita otya kyembuuza aliwa mukwano gwe Linet mwana wange yesebo naye nze mmanyi nti singa omuntu aba alemwa ye mwennyini okwesiimira omuntu gw'anaabeera naye omusajja kinkakatako nze nga taata we amuzaala okumusiimira ensi eno yonna gyevudde abazadde baasiimiranga abaana baabwe kituufu Linet oyo ali mu myaka 25 atugambye atuuse bulungi okukola ki okufumbirwa naye ebbanga lyonna wano ewange obuvubuka bumwagalira ewange ak'okumakya akasaawa 7 ak'olweggulo emanju ali kumpi na kubayingiza mu nju yange mwennyini mwensula atugambye nti talina muvubuka yenna gw'ayagala gwe kwata byange mpulira bibyo taata wali awo mulina ssebo otyo kati ali kumpi na kubayingiza mu nju yange abakyoli abadinka abanyankole abanyarwanda kakati nze sijja kulinda mwana wange bamutikke obubuto nga n'amuwadde akabuto ekituufu tamumanyi kituufu kambonyebonye n'okujjanjaba ate nze taata we nze namusiimidde omuvubuka gwendabye omusajja kale ali mu myaka nga 45 oba 4 kyembadde nsuubira Linet kuŋŋamba nti taata tujja kumala kugenda oba nga ku musaayi batukebere naye ekyokugamba nti tamwagala ng'ate ebikolwa byakolera ewange ndaba nti alinga omufumbo zikwata kyenkugamba era toddamu kuŋŋamba kigambo kyonna ewange tadda okuggyako ngadda kunfumbo eyo Daddy, please. Amazima gali kufuula ow'eddembe. Abakyala bonna bobeera nabo bakazibo. Nze sibeereko na mikwano gyange mirembe. Olina bwe wali osanzeeko naye mu mbeera yonna. Kyogamba nze siraba. Talibeera w'amazima. Mikwano gyo, mikwano ali myaka 5 ku 6. Anaatera n'okufa. Mikwano gyo mwekweka mu nzikiza. Daddy, no. Mikwano anti nze nkugambye ensonga bbiri bw'oba okomawo ogendera ku kyange bw'oba okiganye era sikukaka beera eyo Dadi bwenzija n'owange gwenjagala onanzikiriza bwe aba gyali mukuleetere nakuwa ebbanga lyonna n'olemwa nze ono gwenjagala Dadi gwe nnina alina buli kimu ajja kuwuliza ajja kutegeera omutima nono alina buli kimu nono taata wangi omwana ono yangaye nti kale lwaki tetumukkiriza na chance ne tumuwa chance n'aleeta oyo gwalinanga bw'akyogedde naye kati kankubuuze lwaki yeegaana nti no tayendera wange Linet lwaki oyendere wa taatawo amazima gali nti siyenderayo teri mwana muwala ku myaka 2 bwe tanasobola kukola kikolwa ng'ekyo kati bw'aba agambye nti amazima gennyini tayendera wange nange amazima gennyini tadda okuggyako nga akoze ekyo kyenjagala ate naawe tomalira budde munkubidde essimu ndi ku mirimu gyange nze ekyo kyekyange lwaki abazadde mwefuula abasiru oli mukunvuma Linet oli mukunvuma waliwo omuzadde Linet nedda njagala tukakkane tokangula ddoboozi oli kitaawo totuganye taata naye ategeera omwana anti nze nkugambye ategeere kitegeeza yammanyi ekyokubiri agambye mbunze ndi musiru kati kambeere n'obusiru bwange kasa gye ndi wange naye abeereyo gy'ali ewange tadda nedda taata toleeta busungu bukakkanye Linet lwaki okangudde ku ddoboozi tadda mpulira nga ntandise mukwano gwange gwe nnina ye maama ye taata nedda kyetugenda okukola nsaba tugenda kukubira twogere tulabe engeri gye tusobola okukwata mu taata kale tofaayo naye kakkana Kadima mayandi ako kabogoza akamukigenzi ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamula bingi kale ndoza kanfuneyo nga sinakubira mwana ono kwogera naye I think by tomorrow musooke mumpe endowooza zammwe nze ndowooza nti katusooke tugendeko mu bantu baffe tulabe nalongo katongole naye Mr. Kadima taata oyo atuggyeko ebirooto by'entiisa atuleke mu kibuuze nze nayita mu kamuli nendeko obukolo bwabwe nga bubimba mu lujja tombuulira towasiimira ofisa embuzi mukulu wekakkanye taata omwana muleke wayitamu
Nalu. Aha, chimazeeko. Haji Kadima we baletuweereza ennamanja ne anko. Taata njagala amanye nti omulembe gw'okusimira abaana gwaggwako aleke omwana yeekolere choice. Wama mwana muwala oba taata wakugobye mwesonyiwe genda wenoonyeza omusajja owuwo nze mama namwe namaliga mukatayi musule bulungi abagigenze giti. Kale buli omuntu aba kati ali against taata abasinga obungi mugamba taata bw'olaba agambye nti taata yiiya alimba enkola yadda. Baletuweereza Kadima naye bannanga abataata omwana bw'aba afunye omusajja yeegwa ayagala amuleka agende n'omusajja yeegwa ayagala okusinga yeegwa amusiimidde naye sigadde nze mama Chris. Kale webale nnyo mama Chris webale eddala kubanga oteesezza Linet okusabyeyo byonoonye naye kirungi mwogere ne taata asonyiwe muwala we. Kale webale nnyo webale eddala okubanga oteesezza. Haji Kasule naye atuuse wano katuwulire. Wange? Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munange mwebale kutuweereza ndabira kabogoza ne mayanja nti mbatumidde nnyo. Amanya nze Haji Kasule Rashid ngambeera Kabowa. Omwana mbadde nange ekisa kyenkutte olw'okumukaka okugenda okufumbirwa omuntu gw'atayagala naye atankwasizaamu obusungu bw'avumye muzadde we. So nga ate bambi olulimi olulungi lwandibadde lugonza taata n'asobola omukkiriza alete omusajja gw'ayagala. Kati omwana addeyo yeetondere kitaawe byemu ebyo byamuvumye oluvannyuma oba oli awo oluvannyuma afune abantu abakulu abasobola okugonza kitaawe baba agenda nabo bakkirize kitaawe aleete omusajja gw'ayagala. Haja sinampanya abatumidde nnyo sigadde. Naffe tumutumidde Hajati mugaye tumutumidde Haji tatavumye naye ndowooza eddoboozi naye abadde anyiizeemu. Lwakuba namanja era ne bwonyiga tekikuwalukisa. Anze kimpa olukusa. Kunyiiga nnyo kunyiigira muzadde wo. Nsobola okunyiiga ng'onkaka abasajja abakadde. Gwali ogambye ko maama wo n'omukambwe yabono. Nali mukambwe waliddeko. Waliwo mukyayeko. Saamukyawako. Naye Mr. Kadima, taata yuno yatulekemu bannange. Abazadde abaana nabo balekere beetegeere. Omwana wa myaka 2 ayagalamu omusajja wa myaka 5 mwemeka. Taata atulekemu taata yeewummuze. Alime kunoonyeza omwana amuleka afune omusajja we gw'asiimye nga ye. Alime kumutwala at the end of the day omwana akaabinta tayansula mu nnaku. Taata omwana amuleke yeenoonyeza omusajja owuwe. Wantayibwa Aaron ngasize no mu mpigi. Kale atayibwa ab'empigi batulabire wagati batumiddeko nnyo tubaagala okufaako obufi. Kale namanje obadde ompa saidio. Linet njagala mpulidaaga ayina wagambidde nti ewa mukwano gwe bamukooya ate taata yamugobye waka. Mu bwangu ddala Linet yandidduse n'agenda mu kiyumba ky'omuwalabu. Myaka 2 neyekolerera akasente. Abamu batwalira ku bwereere. Yes. By the way nze Linet amagezi ge njaggamu wali naye ne kati kangamuwe. Waliwo ebintu nova mu kintu ne guba omukisa gwo okuloka n'okutandika okukola byokoze. Ke kadde ka Linet okuva ewaka yeeyongere atandika okukola obulamu obubwe. Tagenda kubeerawo forever. Agende ku kyeyo. Namanja kyeyo si solution ya buli kintu. Ate talinawo ntandikwa. Kazunguzungwa asobola okuyiiya. Nange oli wagambye daddy no. Nina ebyo ddala ng'omwana kirabika agaanye taata okumufunya omusajja. Lwaki kati abasajja abakulu abo bagende mu bakulu bannaabwe. Kye kituufu. Kuba era engeri gy'akaabye no daddy no concept. Nkomawo n'ennyimba 12 ezisinga okwokya mu kibimba. Tovaawo tubagamba for now nti musule bulungi. Mweraba. Musule bulungi. Mweraba.